wa Dr. Jose Chameleone Abamakasi ate tatuyiyeemu obutambi ne mukyala we muyite mukyala girlfriend bannanga omwezi guno mazima ga Katonda omwezi era ennaku z'omwezi ye ziri mmeka kankebereko okukowa neeno ndabe zino ennaku z'omwezi zikyali 11 naye Shani Lips obwa Bad Girl obwakomyewo obwa Fine Girl obwakomyewo obwa Kirabo Kisituwe buli obwa gundi bakomyezzaawo Sandra Nax bakomyezzaawo obwani obwa Shani Lips kati Abamakasi atuyiyeemu naye Abamakasi okusinzira nkozi sagala gamba nti kendabye kale okusinzira ku analysis kati ngamba ni ajigize okusinzira ku tatu ezibadde ku mukono gw'omusajja amazima ga Katonda otunulya tatu eziri ku mubiri gwa Abamakasi alabika nga yeye advantage eriwo bano boyfriend na girlfriend ate akatambi akalimu neera boyfriend we ne girlfriend we bakalimu amakulu mukyo ono mwa tabadde na musajja mulala oba Abamakasi tabadde na muwala mulala omanyi awo katambi kasobola okufuluma ne kaleeta ate ebizibu nga wabadde mbwenzi however baneeno bo bennyini beekwata akatambi kaabwe ate nekyatu kimanyi bulungi nnyo nti nera girlfriend wa Abamakasi ono omuwala ye muzannyi w'obwo obutambi yagenda omufuna kyaka naye ng'akimanyi nti muzannyi w'obwo obutambi however kyaka kuno yagamba mwami jangu omperekereko ku bizinensi ne bagenda ndowooza tewaliyo bakasitoma kati n'agamba ndowooza Abamakasi nyambaako gwaba abeera kiraya nti tukwateyo kaawa akatambi okukakana nga beekutta akatambi nkonfaminga lwaki nkonfaminga nkozi twagamba nti tukonfaminga kale okusinza ku ttatu ezibadde ku mubiri gw'omusajja zimu ttatu kale yakubisa ddala ttatu ezifaanagana n'eziri ku mukono gya mutabani wa Dr. Jose Chameleone omuwala ye face yabadde erabika nirange konfamingibwa nti omuwala yandiba yenga yeye omwezi guno obutambi bwe butafuluma nga gye buli manya nti chances ziri 90% okubeera nga obutambi bwo tebuli fuluma gw'omanya nti akatambi ko kalina nga tekafulumye mu guno mwezi manya nti chances ziri 90% okubeera nga tekali fuluma Junior abadde ki